Omulabirizi w'obulabirizi bw'ennamirembe kitaffe mu Katonda Wilberforce Kyoluwalira alaze Namujinga alidde eggwanga lino omuli n'abantu abakola ogw'okubuna amasinzizo ne balema n'okwesomera Bayibuli nga gye biggweera nga bagudde ku basumba abaligita emigoba nte. Okuyigiriza kungi nnyo mwalabye kaakano oli yafuutudde embooko ez'amaanyi akuba bagoberezi abakazi nga beeyala abasajja nga beeyala ng'akuba bubagambye n'okugamba waliwo eyawandiika naga no that was acted akati oba nga kyali acted lwaki bamukazakaza munnange. Omulabirizi asinzidde mu busumba bw'ebbiira ku kanisa ya St. Matthew Church of Uganda bw'abadde assa emikono ku baana abaweze 435 ng'abadde ayambibwako Ssaabadinkoni w'e Nateete Venerable Bike Buwembo wamu n'abasumba abalala. Omulabirizi Walira agamba nti entanda esooka omuzadde gy'asibirira omwana we ya Bayibuli wabula ng'ekiriwo ensangi zino babagulira byambalo olwo ne beekwasa nti Bayibuli zo za bbeeyi. Naye mwekakasa mubateeseteese bulungi era obanga mubateeseteese bulungi mubawadde ki mikono gyabwe ne bagamba tubagulidde ebiteeteeyi birungi nnyo, tubagulidde amasuuti malungi nnyo, tubaleetedde abakubi b'ebifaananyi bajja kukuba ebinaasigalawo binaakwata ttaka, tubakoledde embaga ez'ekitalo. Mukama yeebazibwe. Ye Venerable Buwembo asabye abantu bonna okusabira eggwanga n'okuba obumu mu kulwanyisa omuze ogw'ebisiyaga ogulabika nga gusimbye amakanda ng'akudde n'abazadde okweteekateeka obulungi nga bazza abaana mu masomero. Okusabira ekitongole ekiyitibwa GAFCON, ekitongole ekyo kya kanisa yonna era nga twetaaga ffenna okuyimisa eddoboozi kubanga ebiro ebyayita waaliwo abantu abali bagamba abantu okuvuga empanga nga tebakkiriza nga batakulatabula ebintuntu nga tusaba Katonda ayogera okutulunganya ffenna nga bakristaayo mu Global Anglican Fellowship eyo Katonda aginyweze ng'ekuleberwa bakadde baffe abalabizi mu nsi yonna obutakkiriza bitatabagana na kukkiriza kwaffe. Ye Reverend David Ssekiziiva omusumba w'obusumba buno ayanjulidde omulabirizi nti obusumba buno bwongedde ogaziwa nga wetwogerera buli mu ekkanisa esoba 30. Bulina amakanisa mangi ddala kumpi tugenda mu makanisa 20 ye bujje bwe tuba n'ebirowoozo ng'omwoyo omutukuvu alagirira osanga birowoozo tulibireeta awamu n'okusaba Katonda okulungamya. Kiza Peter yakusakidde eggulye lino ku lwa KSTV Agalero.